zayo z'abayisilamu be Uganda n'ensi yonna okubeera nga batuuse ku Eid okubanga tuli mu lunaku olw'okubeera nga tusala okwebaza Mungu okumwebaza mu byonna okukola saddaaka kikyengezaako okusooka mu byonna nsooka okwebaza Sweet Valley essomero lyaffe ery'obuyisiramu ne twebaza baddoona okubeera nti bavaayo tulina abaana abawera wano omusingi gwa buyisiramu ate si buyisiramu n'abalala bonna abaana tubayita okubeera nga tugatta ebintu bibiri education n'eddiini n'okwagala ensi yaabwe nga Uganda kyekyo mu kimu ekyo kye tutegeeza nti essomero lyaffe lino lyasobola okulaba nga lireeta baddoona abo abatake okubeera nga batutumula mu ddiini n'ebyenjigiriza eri oyo omwana atasobola y'ensonga lwaki basobodde okubeera nga era bagabula okugabula bagobedde muzulidde bisatu zigenda gabibwa buli kinoomu ewataliwo kusosola nti ono oba mukyoba ki eri saddaaka buli omu oyo atasobodde kufuna Eid oyo atasobodde kufuna nnyama esobola okubeera so mu byonna byensobola okusaba bannayuganda wamu ne bannaluweero mwenna tubeere n'omutima ogugaba ate n'omutima ogumu tubeere n'omutima ogwagaliza tubeere n'omutima ogwa sseruganda bino ebintu byonna nga bwe tuli mu kaseera tusobola kubutakoogerako tuli mu kaseera ka byabululu naye tusigale nga tuli omuntu omu bino ebyensi bigenda naye tusigala nga tuli omuntu atya yanzege okutuwa bino byonna Mukama agira akyabawangaaza nze mpulira bulungi mwebale nnyo mwebali eddala okutugabula Domba Ibrahim tusanyuse nnyo okutugabula abasiramu bano kwe batugabudde era tuli basanyufu nnyo kubanga buli omu afunye tulye n'agenda nalyo era tuli basanyufu nnyo Mungu abongereyo ate era omukisa omulala sanyu nnyo kubanga mbadde sina kyengenda kuli olwaleero naye Allah abongeremu omukisa abatuwadde abongere okufuna obulungi inshallah n'olulala tufune bwe tuti ferino Allah abawe kimusinga okwagala kyekyo mpulira essanyu ku mutima kubanga mbadde sina nva ze ngenda kulya ku lunaku luno neebaza nnyo abatuweereza abayise mu gundi eno batuweereza ku nva n'abaana baffe bagenda ssanyuka nti bafunye ku kava kubanga bibadde biganye. Ekisooka olunaku luno lwe twenyigira mu kusala ebisolo mulimu sharing nti oyinza okubanga gwe olina obusobozi n'osala naye nga ate waliwo atalina busobozi so kyankizo nnyo okuba nti ffenna abalina obusobozi tusala ebisolo bino ne tuba nga tugabirako abantu abalala bonna abatalina busobozi. Billahi mina shaitani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillah twebaza Allah olw'okututuusa ku lunaku olwaleero olwa Eid olunaku luno ensi yonna ebeera mu kusala bisolo akabonero akatuukiriza ekisolo jjajjaffe Ibrahim kyeyasaddaaka nkubiriza abasiraamu ffenna mu nsi yonna okubanga twenyigira mu kusala ebisolo omulimu guno twemegulekera nsi emu yokka oba nsi ezimu zokka naye kitukakatako ffenna okubanga tusala ebisolo olunaku olwaleero tusaze ente zisukka mu 3 ng'ente zino zigenda kugabibwa mu mizikiti mu masomero mu makomera n'ebifo ebirala byonna ebyenjawulo okulaba nti abantu abo bafuna ennyama eyo. Omugumu guno leero tukodde ku ssomero lya Sweet Valley Islamic Nursery Primary School eBombo ne ttiimu eyo nga bwe mugiraba bwe tuwe tubadde so tubasaba buli yenna afune enva zino oba buli yenna gwe tuwadde obuvunaanyizibwa nti twalira abantu bo obubaka bubeere nga butuuka bulungi eri buli kinnoomu. Lubalusewa TV mazima ku mazima.